Entiisa ebuutikidde abatuuze b'ekitebe ekisangibwa mu ggombolola y'e Lubaga mu kibuga Kampala. Ekizimbe eky'emyaliriro 5 bwe kigudde ne kireka nga kissa omuntu omu. Okusinziira ku batuuze ababaddewo ng'ekizimbe kino kigwa, batutegeezezza nti kino kyagudde ku ssaawa 6 ez'ekiro era nga bagamba nti obuzibu bwandibanga bwavudde ku mbiro ekizimbe kino kwe kibadde kizimbirwa ebadde tekisobozesa kuwangaala bbanga ddene. Obuzibu buvudde ku nnannyini kizimbe ne yinginiya kubanga abantu babiri bakwatagana okulanga bakola ekintu kimu. Nnannyini kizimbe ayagala ekizimbe kyambuke waggulu on the cheap budget. Naye tuli mu nnaku okulaba ng'omwana afoomu yafiiriddemu, ababiri basimattuse naye nga n'emitayimbwa gyennyini egibadde gizimbibwa ku kalina si gye gye gizimba kalina. Kuba nennyini kyabadde akizimba emisana n'ekiro mu mwezi gumu fulowa 3 nga ziwedde. Wabula poliisi y'abazimyamoto etuuse bunnambiro era n'ezingako ekifo kyonna ewatali kukkiriza muntu yenna kutuukawo era ng'ekoze butaweera okulaba ng'eyiikula ebifunfugu bino okusobola okuggyayo omulambo. Meeya w'eggombolola y'e Lubaga Mawula Mbeeraze alaze obwennyamivu eri ekitongole ekitwala ekibuga Kampala ekya KCCA ekyesuuliddeyo gwannagamba okulondoola ebizimbe ebimerukawo mu kibuga buli lukya, ng'agamba nti ebisinga bizimbibwa tebirina na nteekateeka nnambulukufu ekireetedde abantu bangi okufiirwa obulamu bwabwe. Inspection tebadde ntuufu mu bakozi ba KCCA okulaba nga ebintu ebizimba mu constituency yange oba mu division yange bibanga bituufu bikolebwa mu ngeri entuufu n'okubanga plans tunazinoonyerezako bali bamukkiriza okuzimba. Omubaka wa Lubaga ey'omu Maserengeta mu Paalamenti Aloysius Mukasa atuuseeko mu kifo ekizimbe kino we kigudde naye neyennyamira olw'abayinginiya abaweebwa kontrakiti ez'okuzimba ebizimbe bino abatafaayo okulondoola abakozi be bakozesa nga kino kye kiviiriddeko ebizimbe okuziikanga abantu buli lukya. Agala okumanya oba kino ekizimbe kibadde ne structural engineer. Structural engineer ng'ali registered mu KCCA ng'alina ebbaluwa kuba buli lw'oba ozimba stored building oba ekizimbe ekyakalina olina okutimbawo ekipande ekiraga ani azimba, ani agenda okuteekamu emitayimbwa, ani agenda okukola biki. Tetumanyi nti ebyo byonna bibaddewo. Era twagala okumanya ensibuko ya kino obusaasize butaliko bikola tebujja kutuyamba. Twagala okulaba nga abakulembeze tuva mu ntalo ezitwawulayawula wabuli lwe tulwana bye bino ebivaayo emirala tegikolebwa ebizimbe bitta abantu bwe bityo. Ne minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda naye awuubyeko olubu lw'ekigere mu kifo kino era nga poliisi emunnyonnyodde embeera nga bw'ebadde, bw'atyo n'ategeeza nti bakola butasamuka butasamwoyo okulaba nga banoonyereza ekyaviiriddeko ekizimbe kino okugwa. Okutandika okukola investigations tulabe kiki ekyaviiriddeko ekizimbe kino okugwa. Bulijjo ebizimbe bigwa kino si kyekisoose ate ng'era bikyagwa kye tutayagala kibeerewo naye nga tulina okulaba nti tubuleminga ani yayisa pulaani, tubuleminga ani ekikkiriza okutambula okutuuka wano. Babamu ku batuuze nabo bakiikidde bekikwatako ensingo olw'obutafaayo okulondoola mutindo gwa bizimbe ebizimbibwa mu kibuga Kampala. Inginiya agenda n'amanya nti seminti wa mirundi 3 waliwo seemu 1 ne wabaawo seemu 2 ne seemu 4 naye tagamba nannyini kizimbe nti amuzibula amaaso. Bw'aba amaze okukola foundation gy'akola esobola kuwanirira nnyumba mmeka waggulu. Ennyumba eno bw'aba agizimba biki byakozesa nga batambula naye. Contractors abeekikokwe kubanga kiraga nti bwe baviiriddeko enjega eno ereese abantu bafe okutuuka okufa nga bakubibwa ekizimbe nga kivudde mu nzimba etali ya mutindo.